Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buli atuuka njagala sharing video eno. MP waffe owa Kawempe North balina okubanga ssaawa zino bali ku planning omutta. Museveni's government has weakened. Museveni's government buli atuuka nkusaba busaba sharing a video eno. Kozi bana abasajja batubbye bwe bamaze otubba ne bagattako tukuba emiggo ne bagattako tusiba. So we should do everything in our means to make sure that Mr. Updates is free. Basebo ne banyabo mwenna bali ku live eno mwe bali kujja amangu bwe muti ne muwera amangu bwe muti. Obuzibu bwe tulina mu Uganda is that President Museveni afuga eggwanga lyaffe Yoweri Kaguta takyategeera byakola ye ng'omuntu. Kati the sycophants abantu bamwetoolodde bakaka bani bano ono wagundi owa special forces simanyi biki be bakola ebintu bino kubanga Museveni takyategeera. Is too old to understand what is happening down ku muntu wa wansi. Mr. Updates akedde bulungi na celebrating era nze okusene ndaba nga buli kimu kitambula bulungi ku live eyo nendaba by the time I woke up in the morning nendaba ng'omusajja buli kimu kitambula bulungi. All of a sudden Mr. Updates basoose ne bamuleetera abasajja bali mu plain clothes ne beegatta mu kujaguza kwe. Abadde mu plain clothes ne beegatta mu bawagizi be. Then abasajja be poliisi y'e Kawempe ne bajja nabo ne bafuna we bagumba ne bakubira amagye. Imagine ne bakubira amagye. This is taxpayers money gana amagye ga muntu munna Uganda agasasula. Makerere yabadde yakajja juzi wano Makerere University nejja neetokomoka paka wansi. Baba kubire simu President Museveni okumanya ye gwango li disabling nnyo bakuba essimu ku ssaawa 6 nti Makerere tandise smoke is coming out of the university building. Batuuka ssaawa 10. Mr. Update akoze okujaguzanga we yabadde nominated as the flag bearer of Kawempe North. Mudakiika 25 nga mutaddewo aba plain clothes bali kutambulira mu procession eyo. Mudakiika mpawe kaaga nga n'amagye gatuuse. Imagine which country are we in? President Museveni otuswaza. Basebo ne banyabo, we should demand for the immediate release of Mr. Updates. When ali ku video eno nkusaba busabi sharing a video eno, we should demand for the immediate unconditional release of Mr. Updates. Cause kino ekisibu lyomwe akidduka buddusi. Why? Because President Museveni and his friends, they feel they cannot steal enough. They want more 5 years. They feel they want more 10 years to steal Ugandans to the bone. Okitegere. Bano abasajja batidde nnyo. Last call gye nfunye okuva ku ground. Babadde bataddewo embeera. Era kantwala omukisa guno okweyanza omwami Apollo, Sweet Apple. Bataddewo embeera nga baagala mutwala mu barracks. Babadde baagala mutwala mu barracks y'Ejjinja. Last information gye nsembye okufuna. Babadde baagala mutwala ku Gaddafi barracks Ejjinja. Then ne bafuna call ne bagamba nile tumutwala ku barracks Ejjinja. Let us keep him around tulabe ekiddako. Kati information gye mbadde nsembye yofuna
nga bali mu preparing muta cause babadde bakimanyi nti we are going to come out and speak about this. Bana abasajja batyaffe. President Museveni byonna byakola okugaginga president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu atyaffe. President Museveni atya banna Uganda. Your vote matters. Your vote matters wherever you are. Your voice and your vote matters. Mwalabye wano president Muganda wa president himself oyo Sodo arrogantly najja nagamba okumanya bana abasajja ba eggwanga baali fula lyabo. Sodo yagambye nti ndigenda mu parliament eyo. Imagine bakyalina mu primaries naye yagambye bwe aligenda mu parliament eyo. Imagine bakyali mu go and watch that clip. Ye declare nzedda nti ngenda mu parliament eyo koze enguudo ziganya okulimibwa, ngenda mu parliament eyo koze amazi tegana tuka mu bantu basemba bule. Imagine that. That's the stupidness I've seen, because politics is a mind game. Politics buli kyoyogera kiri accountable to you. Politics, you have to phrase and think and rethink and revisit your thinking capacity before you utter out a statement, because every statement you speak criminates you. Buli statement joko incriminating Muganda President Museveni yabayo juzi even 2 weeks ago nagamba ndigenda mu parliament eyo kubanga njagala kutereza ngudo. First of all, ye declare yalingadda kubanga ali akimanyi nti yagenda okuyitamu. That's the first thing. Ekyokubiri nga sina mutuze wa Semba buli. Muganda President Museveni teyali mutuze wa tabadde mutuze wa Semba buli. Esente zakozesezza okuzimbayo damu. Esente zakozesezza okukola bina byakoze Semba buli mu myezi mukago okuzimba ya ennyumba. Esente zawasasula. The sente zisasulwa mu parliament for 5 years. Why do you think these people are all yearning to run to parliament? Because they want to disorganize us. Buli kimu kye bakwatako nga bakiyisa buyisa. Ugandans, your vote matters. Ugandans, your vote matters. We have to speak louder and loud again and again. These people have to hear us. Bana abasajja abazeyi balina otuwulira. Tosobola kuba president ku myaka 35 ng'olinga yakatandika obutandisi. Because okimanyi nti amafuta wegali, amafuta ga Uganda gadisika balingibwa mu 1924. President Idi Amin Dada najja nena confirming nti mu Uganda tulina amafuta. President Museveni mu 2008 nga bamaze okuyisa bill ya amafuta nga mwegali parliament n'ekyondeyo singa nti mwegali mu ttaka ebunyoro. From then they have not skilled people. They have not skilled manpower. Okuholding obuholdings pipelines ezigenda otambuza amafuta gatwale Tanzania. Newe wandibadde traininga y'abantu 10 mu University of Petroleum in North Carolina. Newe wandibadde traininga y'abantu 10 buli mwaka. At least twandibadde tulina manpower ne brains ezisobola okukola ku mafuta gafago. At least myaka 35 President Museveni newe yan trainings nga y'abantu 10 abagenda okukola ku mafuta gaffe. Nekati leba egenda kuva Thailand, leba egenda kuva China, leba egenda kuva Ghana, leba egenda kuva Nigeria, egenda okukola ku mafuta gaffe when thousands and millions of youths are unemployed. Basebo ne banyabo, which country are we living in? President Museveni, when you people travel out and your ministers to these countries that are first class, that have made it, don't you emulate, don't you copy, don't you feel the sympathy for Ugandans? Ebisere bisinga mbasagala kuteka out tribal lines. President Museveni munyarwanda mbasagala gena mu tribal lines in my conversations and in my Facebook lives. Mbasagala take out lines ezo. Na yet sometimes byemukola bituletera okubelieving that temuli bana Uganda. At least twandibadde mukoneka doubt nti bana abasajja nedda bayinza okuba bamuzalira wano. Nati byemukola bitulagira ddala nti temuli bana Uganda. At least you're feeling a sympathy mutima mukuno gamba no, let me try to do good for this country. Maybe Mukola, President Museveni, for the past 35 years, you've traveled all over the world. You've seen how things are run. Mutemwegomba ko the highways and nungi. Mutemwegomba ko bintu birungi ebiri muzine ensi. The water hydrants zo kaka tubere ko ne water hydrants mu Kampala. Tugambe nti mu citizen atulina mu water hydrants. Tulina water hydrants Jinja, tulina water hydrants Mbarara. At least water hydrants zibereke Jinja mu Kampala mu town.
At least remember Jinja, at least remember Guru, at least remember Arua. At least remember Muchibuga water hydrants is okay. Amazi Uganda is blessed. Uganda yetoludwa amazi yonna. At least mutuko the water hydrants in fire wedja. Connecting and be connecting the pipe on ezikiza amazi. Uganda Uganda is blessed with everything. Tuina wildlife, tuina amazi, buli kimu ekiri kyabwerere. Museveni amazi katonda gatu ogasasula sente meke wa katonda. How much do you pay for God to make those rivers flow? For you to charge us expensively for the water we take. President Museveni, sente mekazo osasula katondo kuwa amazi. Ezinyanja ziberenga ziflowing ne rivers. Musine ensi wosasula rent amazi gabagabwerero boga sasulideko. Kubanga nawo bakimanyi nti amazi is the most cheap thing. Kubanga echo it's God's endowment. Katonda yachiteka wa amazi, katonda yachiteka wa nyanja. President Museveni ukwata sente meka how much money bills zosasule wa katonda ku flowing za amazi genyanja agaga River Nile. President Museveni maziga narubala ga Lake Victoria sasula sente meke wa katonda for those bills to flow. Ugandans, we must do something. Our voices and our votes matter. We have to raise our voices whenever we get space. Tulina okuvayo tusitukiremu bane bine bintu ebikyali byakwemula bine bintu ebikyali bya Munyankole bine bintu ebikyali bya Muganda bine bintu ebikyali bya Mukiga bine bintu ebikyali no bine bintu bya fefena and the young generation bine bintu bya fefena. We are all entangled in this stupidness that these people are displaying every day, every now and then. President Museveni atumanyi denyo in that they don't have even to explain some of the things that are happening in the country. Kumanga tewacha ina explanation. Right now, the biggest challenge is defending the NRM regime. It's the biggest challenge to defend the NRM regime. Chovura abasajja ngaba nandala mafabi instead of fighting Museveni, aja kumala ko show nanga discussing NUP National Unity Platform. Aja kumala ko show nanga discussing National Unity Platform. Kubanga je balabanga threat ne Museveni alaba chagula nyinga threat. Banandala mafabi balaba chagula nyinga threat. Are we having which problem utwali achiba na Uganda? Basebo ne banyabo wonna we tuli omulwanyi yenanga afunye obuzibu tuyina okusitukira wa musiku emola tuyina okusitukira wa musiku emola n'ensi yaffe. We have stake in Uganda. We have stake in the happenings of our country. We have a stake in the resources of our country. We have a stake in everything that happens in Uganda because we are Ugandans. Zatula tugenda genda walala. Muzine ensize tulimu ng'abagwira woba ogenda osaba passport oba okufuna green card bakogeza oluzungu odumalayo. Ekikulaga nti oli muna Uganda okera bukezi n'ogenda ku internal affairs no applying for passport. Ne bakubuuza jjajjawo yani n'omugamba yono taatawo yani bamuzaala wano ne kiggwa ne bakuwa passport. Omuyindi amala kuteekamu ssente 13,000 eza dola ne bamaleka bagimukusiza ne bagimuwa. Ekitukutegeeza nti you're entitled as a Ugandan. Tulina stake mu nsi yaffe. Edda twawulizanga radio n'olinda Muhammad Nsereko Sebuliba ng'akyaziza Betty Namboze ng'akyaziza Betty Kamya ng'akyaziza Tamale Mirundi nga that's the only source of information. Ngira mutula ku radio ne mulinda Batamale Mirundi ne bajja ku CBS ne boogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga ne muwuliza nti ekipya ekituusewo leero. Naye kati tuyiri blessed tulina buli kimu ekitusobozesa change. Kubanga feka tumanya amawulire tugafuna mangu okusooka even ne bana abazeeyi abatwesibyeko. Information tugitambuza mangu okusinga ne bana abazeeyi abatwesibyeko. President waffe yatugamba we have everything mu ngalo zaffe at our own disposal ezigenda okyusa government eno. Buli kimu tukirina. Tulina mode of communication ne bwe tugamba tukozesa Facebook to mobilize for our votes, to mobilize for our strategies.
wano George Floyd weba mutokwe kalakasa kwatambula ku TikTok ya mobilizing over 3 million people, over 10 million people kunyumuka bagambe Black Lives Matter. Just TikTok yoke ya mobilizing abana. University students ne bekola mu mulimu, college students ne bekola mu mulimu ne bagenda ku street. Chitegeza buli kimu kitu kirina fe generation yene eri blessed because we have everything to revamp our country, we have everything to defend our country, we have everything to fight for what we need, we have everything to fight for the glory of Uganda. Nebuli wona abere yongo wakanya we ogude mu kitanda mulyawo buli kaseera Bobby Wine yakoze kino Nandala Mafabi, you're too old for that. You've been in parliament for 20 years. President Museveni Nandala Mafabi yagenda ku BCU ku Bugisu Cooperative Union ne bakwa 1.5 billion. Where did you take that money? Nandala Mafabi, President Museveni billion emune kinu je yakwata na ateka mu BCU as an investment in Bugisu Cooperative Union was twalawa. Because you people enjoy to be in opposition all the time. That's why told Uncle Kwagonga Kugamba until I endorse Robert Chagwan Center. That's why told Uncle Dr. Visijinga Kugamba. I endorse one of the Robert Chagwan Center. That's why told Yanga Salam Musumanga Kugamba. I endorse one of the Robert Chagwan Center. That's why told Yanga Nandala Mafanga Kugamba, I endorse Robert Chagwan Center because they enjoy being in opposition and they benefit being in opposition. They get money. Nandala Mafabi 7 chairman of BCU. Bugishu Cooperative Union 1.5 billion shillings. Museveni yakwa wazitwala wa. Because you are good in accounting, ezo sente wazenyiga muweka nozisirikira. That's why you've opened up petrol stations all over Eastern Uganda. Sebo ngoja ku radio, ngoja ku TV na ngo ina order stay evuluga. As who have sacrificed Jagwanya sacrificing a career ye. Nemwe career ya mwate yo ya kubera mu government kubba senti. Because you have your benefits. Chagwanya yanko sente ya government. No, chechibalume echo. Singa mwamugula ko de misango Chagwanya yakola kino mu 12 Chagwanya yabba sente za bino ne Chagwanya is clean. That is bothering you. That's why you're creating cases against him right now. Muleseo bachibalama muleseo bani cause Chagwanya is clean. Nekati gwenana na mafabi wogeza ko kujya mu 20 wakanya mu 7 ngaba kugamba 1.5 billion zatwakweza BCU zirwa. That's why musirise mwenna mwasamiride ojja ku TV no yasamirira. Oli musajja mukulu but ojja ku TV no yasamirira. Okakanyesa lutumba lokka. Kola ne kayimira bwe katambula kati mu lutumba konna kalinga kali kuhanga. Konna katambulanga kali kuhanga we kati. Kubanga bwafuna sente za mu 7 buli ku sente za mu 7 bulya. That's why if the young generation is trying to come up, they fight the young generation. Kunani katambuzo olutumba we kati kalinga kali kuhanga. Kubanga bwafuna da sente za mu 7 obusajja obukorofi obutumbavu. Being in opposition bali bachifuula mulimu naye kati generation eno balaba mbufu nnyo. This is a young generation that is informed. This is a young generation that is courageous, that can come out and defend what they think is right. Tebacha tutegerera Nandala Mafabi wafuna sente za mu 1.5 billion wazitwala wa. How did you account for that money? Nino kalaba mu lutumba ne katula wali. You see, I don't know the Secretary General of NUP. Because your benefit and your role is to defend Mr. Museveni. Wamazeko show you now. Ngoli ku Lubongo ya, oli ku NUP, you're discussing NUP. The reason as to why you're discussing NUP all over the show. Shone gwa ko ngati bakutakolinza ku kintu kirala. Shone gwa ko ngati bogedde ku oil waffe. Shone gwa ko ngati bogedde ku bintu yone ebiri wamu na Uganda nga balumya bogera ku Robert Chagwan Center. That means this generation is bigger than the opposition that has been there before. Topic zonna mujjukire bulungi nti zonna zetolodde ku Bobby Wine na Robert Chagwan Center mu. Ekyo ekinzizaamu amaanyi. That's why nze ndaba post za bajjo buli naku si commenting sirayikinga naye nyumirwa. Cause kyetwagala akole kyakola. He's talking about our president every day. That is very good.
kati mwe mkifujo kudiscussinga NRM byeyononye ati mwe ne mudiscussinga NUP. So no muntu atabadde interested mu politics ajja gamba lero akiba nandala mafabi bano balwanyisa Kyagulanyi. Kyagulanyi tayina nziro yonna. That's why bagezako kwogera mbu ekibina bakigula buguzi ebyo nababireta just to blackmail. Batadde ebisango bya Kibalama to make sure nti Kyagulanyi bamwatachingako kasango konna akaliwo. That's how Museveni operates. Atikamba buleka akantu kano. Nominations of a president is the 18th. The nominations for president. Omulamuzi yagamba nti agenda kuwa ensala yenga 16. Mulize bulungi. Ensala y'omulamuzi yanga 16. Nominations of a president za 18 of this month. Kati President Museveni agezaako tufuula busy n'okutudisorientinga disorientation atujje ku mulamwa n'okumalamu abalwanyi baffe amaanyi kubanga we have issues in contention. Tulina kino twakamaliza Kibalama kino kiguddewo batufuula busy tuleme kufokasinga n'okumalamu abalwanyi baffe amaanyi nti NUP erimu akavuyo. Sijja kwesimbirawo ku NUP n'ekibiina kiri under contention. Museveni contestinga. Museveni is fighting NUP. Nominations za 18. Omulamuzi yagamba nga 16 wakola ensala ye. Mulaba abasajja bano baga to keeping and doubt paka ku last day. Bagala bagizi baffe babere in doubt paka ku last day. Mukitegera. Baga to keeping in doubt paka ku last day. Naye President Museveni kino nkyogedde and I've been speaking this before. Nti government yonna Umar el-Bashir yavira ko mukalulu. Sikalu ko kakajja ba dictator. Blaise Compaoré owa Burkina Faso yavira ko mukalulu. Bagbo yavira ko mukalulu. President Museveni byonna byokola tubiraba. Nibokera ku machano ogamba nti people power ne Robert Kyagulanyi center mu ne NUP mbi cancelinze mbijjewo omulamuzi n'arulinga ekyo ng'ate ku last minute kubanga balina capacity basobola okugamba balina obwongo emitwe myerere basobola okugamba NUP teri mu mateeka according omulamuzi ng'ejja akirabyemu kati mukolera petition ate nga mwasubmitting addaba members of parliament mu electoral commission we mukolera petition ng'ate deadline y'okwewandiisa yanga 18 omulamuzi akisazeewo nga 16 kijja crippling activities zaffe. Museveni yagato yagala Robert Kyagulanyi center mai n'okuba ku ballot. Oba osazizaamu NUP oba NUP egenda sigalawo oba agenda kujja ku independent oba ogenda kukozesa judiciary yo n'abalamuzi osazeemu NUP. Bobi Wine has to be nominated and has to be on the ballot paper come 2021. Omulamuzi ne bw'anaakera ku makya n'agamba nti ekibiina kyakoyaringibwa mu bukyamu. Omulamuzi ne bw'agenda ku makya n'agamba nti NUP ngisazizaamu. Robert Kyagulanyi center has to be on the ballot paper. Ekyo Museveni kyataddewo okutuma y'obudde n'okuteeka doubt mu bantu baffe nti NUP saasi neri mu kooti ekyalina issues ezigitawaanya. So kati katudukeyo tugende tufune kadi endala katudukeyo tugende tugire mu party endala katudukeyo tufune ba MP okuva mu party endala. President Museveni Kyagulanyi center mu ne bonaakera ku makya nti osazizaamu NUP ng'okozesa kooti zeze ez'obujinga kubanga Alfonso Winyidolo yali lawyer wa Museveni ye Chief Justice right now. Alfonso Winyidolo tumanya abaana bo basomera Makerere tumanya abaana bo ne primary school ze basomeramu. Byonna mugenda bikola but Ugandans are watching you. Mwe ba Alfonso temujja kudduka mu Uganda. Mwe ba Alfonso muli banna Uganda. Mwe muli ba Uganda mwe Alfonso Winyidolo muli banna Uganda bakuzaala ggulu eri. President Museveni yagala toyagala Robert Kyagulanyi center ayina okubeera ku ballot 2021. Mugambye omulamuzi agenda kukola judgment ye nga 16 nga 18 ye nomination date. Kitegeeza nti omulamuzi asobola okukeera ku makya n'agamba nti NUP tebagifuna mu mateeka n'akansolinga ekibiina kya NUP. Naye President Museveni nkwegayiridde byonna mubikole naye nga muteekamu critical thinking with your brains. Mukuba abaana amasasi byonna nga muteekamu critical thinking with your brains. Naye mugambira Robert Kyagulanyi center mu ne NUP tebajja akwayaringa mu mateeka
Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kujja independent, ate tugenda kujja na busungu more than before. President Museveni tugenda kuba president 2021. Ugandans have woken up. It's been 35 years of sleeping. Ugandans are now awake. Nibo naita banandala mafabi ba discussing, ba despising, ba minimizing noob at this last critical moment. President Museveni bili abini mugumu togenda kuba president. This is a generation that is determined than before. Cause any chance ya pay okaje tulina as the young people of Uganda. This is the only opportunity we have. Buno ubadi bamwe Robert Kyagulanyi Ssentamu emerged out clean. Java mu ndongo ye na chusa style na reforming nga abantu bali bamusabye najja ne yesimba kuba MP na kukuba akalu President Museveni najja mu parliament ali clean. Bobi Wine tabanga ko sente za Gafi, Bobi Wine tabanga ko sente za Tamangalo, Bobi Wine tabanga ko sente za airport, Bobi Wine tabanga ko sente za lugudo lwonna. Kati President Museveni talaba wagenda mwe kwasiza. Edda nga Besigye akyali mu opposition bamusibako emisango eyo okumulemesa. Ne bamugamba wabba sente zaki? Wabba sente ze wakwata omwana, simanyi wakola biki ebiseera ebyo. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja. In all ways Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba ku ballot paper. President Museveni akaseera ko kaweddeyo. Buli dictator bane ntandikwa, buli dictator bane nkomerero. Nupu ye pate ya fe. Nupu ye yazze ye yasimbudde yeriko. Nga UPM we yabeerako ne nupu nayo yazze. It is the time. Nebweta Kibalama. First of all, let me give this advice to Muzeyi Kibalama. Muzeyi Kibalama is willing to speak the fact. Muzeyi Kibalama ali willing okwogera amazima. Ne wali ono omusajja we kiyambi woyo simanyi bamuyitani secretary simanyi kazini we. Oyo musajja kazini we yagenda okussa Kibalama. Muzeyi Kibalama woba wakera ku makya ng'oli mu kkooti ya Uganda n'ogamba nti General David Muhoozi yakusimanyi yakwarestinga ne bakutwaje bali bakututte ng'obyogera under pressure ng'obyogera under fear. Muzeyi Kibalama njagala okola ekintu kimu. Njagala okwate essimu yo oba ofuna omuntu alina kamera akurecordinge bulungi onyumye buli story yonna eyaliwo. Ezo story ozifulumye mu ggwanga ofuna omuntu agikuuma. Kozi Kibalama bana abasajja kasita wagenda mu kooti n'oyogera ku musajja gwe bayita David Muhoozi olabika tokyalina myaka egumu oba ebiri ng'okyali ku nsi. Muzeyi Kibalama bagenda kutta ne David Muhoozi ate Bannayuganda. Kyovula bavudde ne batandika okugamba story nti Kibalama yabadde feeling threatened by people power. Kiba kitegeeza nti Kibalama saazo ne bamutta bajja kugamba nti people power engeri gye baali bamuthreateninga kubanga bo baateekayo dda defense yaabwe. Baakubadda bbaaka yaabwe, baakubadda defense yaabwe. Kati bajja kugamba Kibalama saazo ne bamutta ne bamukuba amasasi bajja kugamba Kibalama ba people power baamusse kubanga baali bamuthreateninga n'adduka afune shelter, afune protection from the government. Kibalama engeri gye wakera ku makya n'oyogere ku linnya lyo n'oyogera David Muhoozi mu conversation yo. Muzeyi Kibalama njagala munsaliremu kana akantu njagala munsaliremu medical case mugana we Dubai. Njagala nsaliremu akantu kano kokka. Muzeyi Kibalama woba wakera ku makya mu statements zono oteeka mu David Muhoozi, your life is at stake. Bagenda kukuba amasasi. These are goons. Muzeyi Kibalama ekigenda okusavinga kiri kimu. Vaayo okube press conference oyogere byonna ebyaliwo. Oyogere byonna ebyaliwo. Oba wa meetinga Museveni, oba wa meetinga ani, byonna obyogere. Ogambe ensi bannange nti nze wenfa these people are liable. President Museveni naye atya. President Museveni naye alina omutima nga ffe. Naye atya. David Muhoozi is very young. Naye atya. Akimanyi Museveni tagenda kuba president forever. Kyovula basawo ezo bagezaako kwadijaninga oba kube amasimba mugambo oyo tagezaako n'ayogera ku CDF.
Muzeyi Kibalama ekikutaasa kiri kimu. Kukuba press conference oyogere buli kimu ekyaliwo, otherwise bagenda kutta. Bamala okutta bagambe nti Nuupu ye yali ekoze threat to Kibalama. Bali bagala omutta because of the party. Kati Kibalama oyina escape route emu yokka. There are two, oyina escape route bbiri. Either okoleka voice recording onyumye buli kimu ekyaliwo naye bino ebyokwogera ebintu nga woobirumamu kubanga alina oyo omusajja oyo amuliko oyo amubeerako buli kaseera simanyi Paul simanyi ani oyo omusajja oyo kazini we simanyi former secretary general oyo omusajja agenda okussa Kibalama oyo omusajja amubeerako oyo wemubuuza ebibuuzo nga atandise opening up ayogere ensonga ng'oli amugamba no muzeyi don't speak that biki let me answer that muzeyi let me answer that oyo omusajja oyo abeerako Kibalama oyo omusajja oyo yagenda okussa Kibalama buli kimu yayagala omutegeera muzeyi abeera ayagala opening up ayogere eri abantu banna Uganda ayogere kino ng'oli aga muzeyi let me speak about that muzeyi I will answer that Kibalama olina option bbiri kera ku makya okola recording ng'enyumya ku buli kimu ekyaliwo ogiteresera oyawo oba ogifulumye mu ggwanga nti oba nakuba amasasi bajja gireleasinga tumanye ekituufu ekyaliwo otherwise oli mufu wajjo Kibalama aba abasajja be bannanyini mamundu bagenda kwekubira amasasi ate obusiru bwabwe bajja kukuba amasasi obusiru bwabwe baveyo bagambe nti Nuupu ye yapolotinze ekyo they are very stupid they don't think era Museveni musasira sente zawamba mbwasasula ba intelligence they are not intelligent they are dull they are not smart intelligence means when you're intelligent ngo omanyo kubala cards naye basiru tebalina magezi bana abasajja kyebatannakola tekiriyo tewali kyebatannakola Kirumira yavaayo n'ayogera ebyo byali bigenda mu maaso mu poliisi Kirumira yavaayo n'ayogera ebigenda mu maaso mu poliisi Kirumira yavaayo n'ayogera ebigenda mu maaso mu poliisi kasita yava mu media bw'ati mujjukire bulungi Kirumira we yavaayo n'ayogera ku bigenda mu maaso mu poliisi kasita yava mu media bw'ati n'atandika okukola emirimu gya zinomo n'addayo mu mbeera ye agenzeko mu bupate biki awo ne bagamba kati this is the time Kibalama you still have one more chance ng'okyalina media saa zino osobola okuyita bannamawulire bonna ne bagwayo Muzeyi Kibalama you still have one chance saa zino osobola okuyita media yonna ne bagwayo n'ogamba bannayuganda amazima n'obagamba basebo ne bannyabo kino kyekyaliwo bano abasajja bali baagala kukola kino excuse me na meeting oli otherwise bagenda kuleka omala okuva mu media bulungi bakuzikize bana abasajja buli kimu bakikoze basse ba comrade babe bava nabo mu nsiko kati who do you think Kibalama you are oyo omusajja osimanyi Paul oyo omusajja yagenda okussa oyo Paul simanyi Paul oyo omusajja yakulemesa okwogera ensonga oyo yefuula omugezigezo yakutegeera oyalabika ye handler we oyalabika ye assigned handler oyo Paul oyo amugamba muzeyi ekyo nja kiddamu muzeyi ekyo nja kiddamu oyo omusajja oyo yagenda omutwala ekaganga oyo bana abasajja buli kimu bakikoze but now Uganda this is the right time that we should stand up your vote matters your voice matters bana abasajja baagabana buli wamu baagabana ettaka baagabana Kampala baagabana ebizimbe baagabana buli kimu baagabana airport bagabana revenue baagabana buli kimu the only chance we have is 2021 young people of Uganda President Museveni tasobola kera kumacha na jeya mamundu nakoba na Uganda bibiri amasasi tebikyaliyo bali komya deyo batula mu Geneva Convention ebyo byagwayo dda President Museveni takyasomala kera kumacha na kwate mundu ze nakubaba na Uganda 10 amasasi tebikyaliyo byakoma dda mu Geneva Convention akimanyi will be accountable for that era amajiwe mugalaba ngatanso kuba kwa mu meeting bagamba bavubuka simanya bavuka mu kwipinge discipline ebyo tebikyaliyo
amajoza bakigajjaga kuba meeting ogere n'abavubuka no because bakimanyi nti abavubuka we beekyawa ate amaje okugajja lwaki tebabirayo n'amamundu gaabwe. Why do you think amaje tegabirayo n'amamundu gaabwe ne bagamba katulinde? Because bakimanyi bitu bikyaliyo mu Geneva Convention. Geneva Convention buli mujasi yenna asitule mundu n'akuba omuntu ekyasi abeera accountable nga yo omuntu si Museveni yaŋŋambye no. Si Museveni yampadde order, si CDF yampadde order, si nti Ochola yampadde order, si nti Sabiti yampadde order no. Obeera accountable nga gwe, obeera accountable nga gwe omuntu. Chovula babatya. That's why they come to speak to you politely. Panange bili abiri mugumu ye mulonde mu maloko londa mugende wakamwebake. This stupidity should stop. Muloza lwaki bote basigala, muloza lwaki amajete gasigala ne bagamba katunga olunaku lwe tunaalonda. Tujje amamundu gaffe. Kuba Museveni akimanyi. Kyayogera tekiriyo mu Geneva Convention bakijjamu dda. Tebikyaliyo, tebiriyo. Kyovula President Museveni atya buli kimu ekigenda mu maaso. President Museveni atya buli omu. President Museveni atya buli ka group. Bono babadde semba buli ne bakuŋŋaana abantu nga 8. Tewali COVID gundi guidelines. Tewali tebambadde mask bali mu kulonda. Ne Tango Doi nga tayambadde mask. Nina akafaananyi ka Tango Doi nga ayimiddwa n'ekiwala akikutte mu kiwato tali mu mask. Tango Doi nga ayimiddwa n'ekiwala akikutte mu kiwato tali mu mask. Kati bagala tugamba nti Segirinya abadde n'abantu 15 ng'ayisa kivulu kye lwakuba yafunye kadi ya nupu ali mu kukozesa nyusaamu nti yamenya COVID restrictions. Don't make us so stupid like that. Lwakuba mu kulonda kwa Semba buli wabadde mu muganda wa Museveni Sodo. Lwakuba mu kulonda kwa Semba buli wabadde mu muganda wa Museveni Sodo. That's why Tango Doi yaba talina maanyi gagamba abantu ku social distancing. Mu activities enaale mu COVID takwatirayo. Mutujjeeko ono COVID tukimanyi yafuuka comedy. And for your political gains. Naye Museveni, you've successfully moved the COVID-19 from March at the beginning of this year. Era yagala mutambuza paka mu January. Abantu enjala balumi, abantu bafudde, abantu bafidde nga bazaala, abantu balenda okwakisinga amalwaliro bazaale, abantu bafudde endwadde zonna, all sorts, abantu bafudde amasasi, abantu bakubye amasasi, all sorts of diseases. Kubanga oyagala oti prolonging ekiyingire paka mu kalulu. Most of the countries have opened up. Buli kimu kyegudde. America esinza okufiirwa abantu abangi 17,000. President yakuba campaign. Naye gwe wasalawo ki prolonging abantu baffe, abantu balwale, era ki prolonging epaka mu January we tunaalondera. Inda togamba abantu omala okulonda gende waka. Omala okulonda gende waka. Why do you think Museveni ba andu mwendo basasula kulowooza ki? Museveni ba andu mwendo basasula kulowooza ki? Museveni banabasije balina okukulya sente zo nga balowooza ebyamagezi ebiri mu sense. Tebalina kulya sente zo nga balowooza kasasiro naffe gulula banga kasasiro. Bannayuganda mbawudisiza ekimala. Bannayuganda baaliko mu Uganda ng'okuwulira amawulire mulinda radio Uganda nga Museveni president. Nga mulinda radio Uganda. Mu 2000 awo. Nga president akikutte. Nga Museveni yaliko. Ne tutuuka kati radio nzijjakawo mambo bado ne zitandika zisimba wakati. Aho nitandika kati okufuna ku information ng'eyita mu bimeeza. Ebyo nabyo n'obizikiza. N'obijjawo. Kalaba Katonda watu blessinga. Mark Zuckerberg n'asooka n'atukolera omukutu. Atenga the revolution have been changed. Very many things are brought to equality because of this internet. That's why President Robert Kyagulanyi told us we have everything. We are blessed with everything to change our country. Nkugambe demonstrations za George Floyd zatambulira ku TikTok. America yonna. America yenkananga nga Africa yonna namba. Why olaba mobilizing ensi bwetyo eyenkana Africa.
Russia to mobilizing Uganda ya fe to getting out ne to londa ne to protecting akalu cafe ne to kuma Victoria fe ne batulangirira. President Museveni ne byabakama knows that he's accountable for everything. If that country goes to turmoil, it will be because of byabakama. If that country goes back to turmoil, it will be because of byabakama. If that country happens to go to turmoil, it will be because of byabakama. Museveni yatabangula ko Uganda yoni abana ne bamala emyaka enanga tebasoma 4 years. Ngabana tebasoma nga Uganda eri mu lutalo. Kati Museveni saza natulaga nnyo nti alumirwa nnyo Uganda. Saza no President Museveni sebo wotulaga nti alumirwa nnyo Uganda yaffe. Nga wajitabangulako emyaka enanga abana tebasoma. Era abasajja basinga abamu ba droppingirawo olwava mu lutalo ne bagana ne bawasa abakazi ne batamaliza na kusoma. Kyogamba Museveni alumirwa nnyo Uganda nga wajitabangula for 4 years lwakuba oli mu nsiko. Otelo lunyinyiridde abantu tebakyasoma. Kajitegeza buli aba NUP bakungana government eberegena kuvaako. Aba NRM bakungana Semba buli ne balunda ne bakola bichi government evaako. Aba NUP bakungana mbavuka 10-15. Mr. Update abadde ayisa bivulu bye. Asanyuka olwa victory. Kyogamba government ebegudde. Mr. Museveni otidde nnyo. President Museveni ne baadvisor oba Andrew Mwenda mutidde nnyo. Ate mutidde kubanga mulutinze Uganda. Mubye buli kimu. That's why you're all afraid. That's why muli mufia kubanga mubye buli kimu mubye bana Uganda. Muli mufia kubanga mutidde nnyo. Naye President Museveni nebuzabuza Nuupu mbusimanye Nuupu tebajja kwayalinga mu mateeka nibona kola ki President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kujja ku ballot and we are going to vote for him. We are going to protect our vote. We are going to make sure that there is transition in our country, that there is change of leadership in our country come 2021. Yes. Ya bana Uganda muyina okukimanya nti President Museveni yalina omutima nga abantu abalala. President Museveni empewo gye tusa naye gyassa. President Museveni ensiriwe muluma naye alwala. President mulekemo mupe mubiri ebidde batusiwazanga musimanyi Museveni afuuka ente, Museveni afuuka akamyu, akamyu ako mbusimanye ente wogikuba omuggo oyinza okuba Museveni nga yafuuse ente. That is stupidity ebyagwawo ebyo. Wabikubisanga bali bazadde baffe bajjajja baffe. Musimanyi Museveni afuuka akamyu, musimanyi Museveni afuuka ente, musimanyi Museveni afuuka embuzi. That rubbish should stop. Museveni, you're dealing with 21st century brains. Bino biwalimbalibanga bajjajja baffe musimanyi ofuuka ente, simanyi ofuuka akamyu, simanyi ofuuka endiga. That rubbish has stopped. Guno omulembe gwerowooleza. This is our generation. Kati Salamu Musumba bano bagundi banana lamafabi bonna tumanyi bakolera gwe. It's okay if this stay in a presidential flag bearer. Telling a president, if this stay in a president. Oyo nanda lamafabi lwakitavayo n'agamba nti nze ngenda kwatira FDC bendera. Because bamumanyi eri gundi, bamumanyi eri Solonko. Bamanyi Solonko oka ne gundi nembale mu town. Lwaki yetavaayo n'agamba nti kati nze kanyimirirewo n'okwesimbawo obwesimbi okubeera president wa party okugikwatira flag tewatawaana nawe olitumayira budde. Nandala Mafaabi n'okujja ovuganye ne ba Amuriat n'okujja ovuganye ne ba Waswa tewasobola. Now you're dissing a presidential candidate. Nga n'okujja obuzimu competition wakiri obeere wakusatu oba wakubiri tewasobola.
you're enjoying being in opposition kubanga oyina ekifo kyofuna milioni 25 buli mwezi kyofuna mu allowance kyolira mu constituency gundi fund Museveni wabaze okulaba bya Bugisu Cooperative Union sinkana gwe nakwayo bilioni 1.5 you enjoy the taxpayers money gonobera mu opposition lwakuba oyina position in parliament sobolo ku accessing a cent. Nandala Mafabi, this is a time that Ugandans are thinking for themselves. Nandala Mafabi, this is the time that Ugandans are awake. Tetuchali bidye edda nti abembale bajja kulinda ove Kampala batwalira amawulire. Binebya 2005. Ove Kampala batwalira ebyabaddeyo mu parliament. No. We know everything. We are well versed. Tumanyi buli kimwe kigenda maaso mu ggwanga lyaffe kati woboddeyo no tumanyira no lira ku bannayuganda ebinyeebwa. The time is now. Wotumalira nomination esobo president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President Museveni muhagenze ne muteekayo musimanye emikono gye milioni 5 ez'emikono emikono egyo ani aja approvinga. Who approves those signatures that President Museveni has been looking for all over the country? Tumanyi tutya nti oba signatures yakuteza za mwaka guwedde. Tumanyi tutya oba signatures yakuteeka Electoral Commission za 2005. Tumanyi tutya oba signatures yakuteeka Electoral Commission za 2001. This is the problem of overstaying in power. Ani approving a signatures onti za date za nnaku zino. Ezo signatures zamakuteeka Electoral Commission. Ani aza approving anti za 2020. Woba wakute signatures za 2001 nostwalayo ku Electoral Commission. President Museveni, your rule is ending 2021 because Ugandans have spoken, Ugandans are raising their voices, Ugandans are ready to vote, and Ugandans are ready to protect their vote, and Ugandans are ready to liberate themselves. Tochayina kyogamba bantu buli kimu kati mweyiya bweyiya. That's why Ofono Opondo tacha woba watching Ofono Opondo bulungi critically. Ofono Opondo kati abuildingira ku points z'abantu. Ofono Opondo tasobola kukola point eri substantial nga gimiddeko bw'omu nga yagirowoozezzaako okuva yavudde wuwe ng'amanyi nti erongera ku defendinga government nga njogera kino. Eri Ofono Opondo jamulaba ng'atandika you see the NUP atuzzeyo simanyi during the 2005 which when Professor Gundi when Chilula Chibedi was in parliament ebyo okati byayogera takyalina byakwogera. Uganda watch critically nga ali ku TV oba nga ali ku Gundi ku capital talina byakwogera era ya atuzza mu bya history musimanyi when we found the NRM party byatuganda ebyo when President Museveni came to power president government spokesperson byayogera ebyo. Eyo Museveni takyalina byagamba bantu agamba ebyo musimanyi. You know, you remember in 1989 when President Museveni had gone to when had captured the power, it's right now hard to defend the government. It's very hard to defend the regime of President Museveni because buli kimu bakitutte. Basebo ne banyabo. Mva waggulu ngamba gamba. Mbasibula ngamba gamba. Your vote matters. Your voice matters. You have to be part of this liberation. Abano n'abanyumizaaki. Bazzukulu bo n'abanyumizaaki. Nti abasajja baalinga mu lutalo nga ffe wansi wa kitanda. Abasajja baalinga mu lutalo nga ffe. Because we are at war now. Ebinaku nsibya ebiryo bya Museveni baabijjawo dda. Geneva Convention yabisolovinga dda. Ebyo tetugenda bikosa tugenda genda tugule mundu. No. Saawa zino tuli mu lutalo. Where are you in this part of the struggle? Or in this part of the struggle? Are you hiding in your bed? Where are you right now? Are you hiding under your bed? Where are you right now in this struggle? Basebo ne banyabo. This is the time. This is the time. Kambaleke munawo ababaddeko mwebale nnyo mwebalire ddala. Mubeere bulungi. People power, our power. Change is coming. And change is now. This is the only time that we have. This is the only option that we have.
This is the only time that we are blessed to change our country. People power, our power. People power is stronger than the people in power. Respect whoever has been watching.